Emirundi mingi okusoomozebwa okusinga okubeera mu bulamu bwaffe si lwakuba nti tetusobola kubaako bye twetuusaako ebyo bye tuyayaanira mu bulamu bwe tuwangaaliramu, naye lwakuba tulemwa okuzuula amakubo mwe tusobola okuyita okutuuka ku bye tuyayaanira mu bulamu obwa bulijjo. Nzikiriza nti buli muntu asobola okutuuka ku kyayayaanira singa azuula ekkubo erimutuusa ku ekyo kyayayaanira. Wabula abantu abasinga ekibasoomooza n'ekibasumbuwa kwe kulowooza nti waliwo omuntu ali awo yeeteeseteese alina okubalaga ekkubo lye balina okuyitamu okutuuka ku ebyo bye bayayaanira. Kyabulimba. Nga tonalowooza ku balala bonna bwe bagenda kubanga bakuyamba, sooka weerowoozeko gw'ogenda kweyamba otya. Nga tonalowooza ku baani bw'ogenda kusanga bakukuume, sooka weebuze nti ogenda kwekuuma otya. Nga tonalowooza ku baani bw'ogenda okusanga n'okukubira amasimu bakuwa obuyambi, sooka weebuze nti gw'ogenda kwewa otya obuyambi. Kyabulabe nnyo okutambulira mu bulamu naye ng'olina by'otunuulira b'olina okwesigamako, nga ggwe kennyini tosobola kwesigama ku ggwe kennyini. Nkwaniriza n'enkobaza okuba nga otwegaseko ku Lugomvizi Show leero Lwakutaano ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa 10 omwaka 2021, ekitegeeza nti omwezi ogw'okumi tugutuuse mu makkati. Nkimanyi nti ebisoomooza bibeera bingi naye mu bulamu bw'ensi eno mwe tuyita. Ekibuuzo ekisinga obuzibu, empagi zibanga 3 ezitambuza obulamu bwaffe, ezitukuuma nga tuli bavumu nga tuli b'amaanyi. Ebiseera ebisinga abantu okutuuka ku buwanguzi ekibafuula successful nti batunuulira ebintu bisatu. Wa gye yasomera kye bayita education background yo. Abasinga batunuulira eddiini, omwana ono yakulira mu ddiini oba oli awo ye muyambye mufuula ekyo kyali. Abalala ne batunuulira wa gye wakulira, family background, wazaalibwa mu family ki, bani abaakuzaala, oli mwana waani, oli muzzukulu waani, ova ku kyalo ki, wakulira wa. Abalala batunuulira wasomera wa, wasoma na baani, ssomero ki eryo liwaliko, gali mu Kampala oba gali mu byalo. Kati ebiseera ebisinga mu ggwanga lyaffe erya Uganda omuli abasajja nga ffe ba Lugonvu, osooka n'onoonya background ey'eddiini nga si ye y'amaanyi ennyo. Nti twakula ewaka twazaalibwa mu famire yalimu bafaatha, n'otunuulira background ey'education nga si ye y'amaanyi. Nga toli kyoli kubanga wakulira mu ekereziya, toli kyoli kubanga wakulira mu kkanisa, toli kyoli kubanga wakulira wa musumba, toli kyoli kubanga wakulira wa sheek, nedda. N'osooka otunuulira okusomako, toli kyoli kubanga wasoma n'abaana b'abagagga nti bwe mwamala okusoma ne bakuyambako okukwatirako okulaba nga mufuna omulimu oba ng'ofuna omulimu. Kubanga abantu bangi tubasanze nga balina connections, ng'ekibafudde ekibayambye okubafuula ekyo kye bali ze connections ze bafuna mu masomero. Naye njagala okubeka flashback otunuulire mu bantu bonna be wasomanga nabo emabega, abantu batula nabo P7 bw'oba ng'okyabajjukira, be watula nabo siniya ey'okuna bw'oba ng'okyabajjukira, be watula nabo siniya ey'omukaaga bw'oba ng'okyabajjukira. Bameka abaali mikwano gyo nga bali successful? Bwe baba nga tewali ba mikwano gyo nga bali successful, tekitegeeza nawe togenda kubeera successful. Osobola okusooka oba okufuuka oyo asoose. Kati ogenda okutunuulira nga abasinga gye beesigamira ku education background nti kubanga nze nasomera mu ssomero ddene, nasomera mu international school, twasomera wano Kampala, olwamala okusoma ne tufuna emirimu, byali biganye. Ate kakati jjukira ati twasoma ne muganda mukwano gwange oyo nga kitaawe minisita, nga kitaawe mubaka wa palamenti, nga kitaawe kamisona. Ebyo byonna ogenda okulaba mu jjane yaffe abamu nga tebiriimu. Nekituzaayo nti ne education background abasinga gye beesigamako nga bagamba nti mwana wange wadde nkuzaalidde mu famire enjavu, wadde tetulina naye kankuweerere nnyo beere mu masomero agasomerwamu abo abagagga obakwane gifuuke mikwano gyo. Naffe nga tetufunye mukisa ogwo. Tetwasomera mu masomero mabi, twasomera mu gamu ku masomero agaali gasinga mu bitundu ebyo wakati bazadde baffe nga bafaayo nnyo, naye tetwasomera ku masomero gasinga mu Uganda. Kyokka nga ku lwaliro balina n'akakundi ke bazima nti okubeera successful nga weesigama ku education background, amasomero ga siniya tegasukka 20 g'olina okwesigamako. Wasomera wa Namagunga? Nti nedda. Wasomera wa Kitende? Nti nedda.
wasomera wa Buddo nti nedda, wasomera wa Gayaza nti nedda, wasomera wa Namiryango nedda, wasomera wa ne batandika okumenya Kisubi nti nedda. Kati nga gonna amasomero ge bamenya bo ge bamanyi nti ago ge gavaamu omuntu nga bamubuuza nti ki ekyakufuula kyoli. Omanyi ffe gye twasomera twasoma n'abantu nga batulungamya wadde tetwali bulungi nnyo naye nga abasomesa batuteekateeka. Omanyi ffe gye twasomera kati ffe ze emboozi tetuzirina, naye tekitegeeza nti tetusobola kufuuka successful kubanga twasoma n'abo abaana b'abagagga. Tekitegeeza nti tugenda kufuuka successful kubanga tetwasomera mu ago amasomero agasomerwamu abagamba nti abayiseeyo be bokka babeera basobola okufuuka ab'ensonga mu nsi eno. Nedda. Nga background ebbiri tumaze oziraga nti si ze zigenda otufuula kye tuli kubanga tetwafuna mukisa gwazo. Tetwava mu famire z'abafather, tetwava mu famire z'aba reverend, tetwava mu famire z'aba bishop, tetwava mu famire z'aba haji na z'aba masheeke, tetwava mu famire z'aba pastor. Nedda. Osigaza ekintu eki bakiyita family background. Kati ate wano we wali okusoomozebwa muganda wange, wano we wali okusoomozebwa. Bwe tuva ku education background ffe yatusala mu ngeri emu oba endala ne tugenda ku background ey'eddiini. Omwana wo ekyamufuula ekyo kubanga yabangulwa nnyo eddiini, kubanga yabeera nnyo mu kigo, kubanga yabeera nnyo ku muzikiti, tebiriiwo. N'osigala ku kye bayita family background. Family background ngazi nnyo era ye topiki ya leero. Tolowooza nti olina kuzaalibwa mu family engagga okubeera ne family background engagga. Tolowooza nti olina kuzaalibwa mu family y'abakungu okuba ne family background enkungu. Nedda. Olina kujjukira nnaku yo nga weesigama ku family background yo, no matter the background gyeyogerako eyinza okuba nga yali nafu oba nga yali nnene, naye ojjukira background yaayo. Lugonvu ayinza okuba nga alikyali si lwakuba nti yazaalibwa mu family enjavu oba ngagga, naye alikyali kubanga ajjukira gy'avudde, gy'atayagala kudda. Kyabulabe nnyo okutuuka e Kampala n'otajjukira nti wava Masaka. Buli ekyewakyawo e Masaka, buli kyewakyawo e Lwengo, buli kyewakyawo e Kiboga nga toyagala kuddamu kifeesinga, olina okukolera e Kampala okulaba ng'okisaanyaawo. Emiwogo gye mwalyanga mu kyalo olina okukola ennyo ng'osimba olusuku, so si kwekweka bwekwesi. Family background nnene nnyo. Sooka ojjukire obulamu bw'okuliddemu, sooka ojjukire obulamu bw'obaddemu, embeera gy'owangaaliddemu. Bw'obanga wakulira mu mbeera etakusanyusa, embeera yali ey'okusoomozebwa, embeera yali ey'obugobe, ky'olina okukola kiri kimu, kukola nnyo osangulewo background eyo ennafu. Bw'otaakola ekyo ogenda sigala ogamba nti ffe twazaalibwa mu baavu, tulina kubeera baavu. Nedda. Nedda. Byonna bw'obitunuulira, abantu bangi betwegomba, abantu bangi betwesimisa, abantu bangi ababadde abalungi era nga bali bulungi tebavudde mu famire ennene naye bajjukidde background yaabwe, bajjukidde obulamu bwe baakuliramu ne bagamba nti saagala kudda mu bulamu buno. Njagala ojjukire olugoye maama wo lwe yalimirangamu n'akubikka, olina okukola ennyo okubanga maama wo omuwabulangiti eziwera. Mu kayumba akazigo ke mwabeerangamu okumala ebbanga, abaana bangi ng'owezezza emyaka 30, owezezza emyaka 25, naye nga wakyaliwo okusoomozebwa. Mami wo akyakulemya okujja mu muzigo, toyina kukyawa maama wo, toyina kukyawa wa maama wo. Tambula ogendeko mu muzigo gwa maama wo osiriikirira otugane eddala. Maama ayina kubeera wano. Kitegeeza ogenda okudda ng'olina kukola nnyo. Lwaki njogera ku maama? Si lwakuba nti bataata sibaagala, naye saafuna mukisa kunyumirwa mukwano gwa taata. Kati naawe okimanyi nti olina taata wo, olina okukwata ekkubo n'ogendako mukazi goba mu kayumba ka kitaawo eyo gy'ogamba nti wakuswaza, tambula ogendeyo. Ekikuswaza toyina kukidduka, ekikuswaza olina kukola nnyo kisaanyeewo, ekikusanyusa olina kukola nnyo kikuume. Family background si nsonga nkulu oba yali ngagga oba yali njavu. Bwe banga background yammwe ya family yali njavu, olina kukola nnyo osaanyeewo background eyo yenjavu, otandike generation empya ey'abalinawo. Bwe banga yali family background nga ngagga, tekitegeeza nti olina kudalya ng'abawumba tuutwa abamu.
ate bw'oba ozaalidwa mu famire engagga bakubanja nnyo. Nina abantu bentera okwogera nabo ne mbagamba nti omuntu azaalidwa mu Kampala bw'oba ng'oli mwavu obeera n'ebibuuzo bingi ebikubuuzibwa. Bw'oba ng'omenya nti ffe baatuzaalira Wabbakuli, ffe okunamira Embirodi we twakulira, ffe abo boolaba Busegaawo ewaffe, ffe boolaba Enansa naawe we twazaalibwa. Bw'oba nga toyina by'osobola kutulaga, emmanja gye bakubanja si gye babanja Lugonvu yava e Lwengo. Kubanga nze munnange era nali munaku naye mwe abazaaliddwa mu Kampala kati ye mmanja yemu gye babanja omuntu ava mu background y'engagga. Gwe omwana wa minisita ye gwe atalina ky'olina. Kyokka ate okusomoozebwa okuliwo nti abaana bangi ab'abakungu mu kifo ky'okukola ennyo okuuma generation yaabwe ne background yaabwe nga ngagga ng'ey'abakitaabwe ne bajjajjaabwe batula butuuzi ne balya ku by'abakitaabwe. Kitaawe yalya ku byani? Bw'abanga kitaawe yalya ku bya jjajjaawo, jjajjaawe yalya ku byani? Kya buswavu omuzzukulu okulinda ebya jjajjaawo abisikire. Ate era bw'oba okimanyi nti kitaawe ebintu bye yayanira okusikira teyasikira bisikire, kola ebibyo. Kwate ekkubo enkya lwa mukaaga nakati woli wanaatulaba. Fumiitiriza embeera gy'okuliddemu ne nnyoko, fumiitiriza embeera gy'okuliddemu ne kitaawo, fumiitiriza embeera gy'okuliddemu ne baganda bo, fumiitiriza amasomero ge musomeddemu. Ye gwasobola okukyusa generation nti essomero lyewasomeramu lyali lya layisi, olina okukolerera omwana wo aleme kusomera mu ssomero eryo. So sigamba nti naffe ndaba we twasomera nedda. Ebyalema kitaawo okukola gw'olina okubikola nga okyawa generation, ng'okyawa background ennafu, oteekewo background ennungi. Bw'ogenda mu lusuku olukulu n'osangamu obutooka obubi, sigamba nti kambeere na buno sirina kyakola kubanga bwe buliwo, olina okubukuula oteekewo ebitooka ebirungi ebya Nakitembe, n'embwa zirume, n'ensakala, ne muvubo. Ove ku bumusiba konde. You get me? Kati abasinga tutuuka akaseera ne tumanyiira obulamu bwaffe. Abantu bangi nkibagamba batuuka okkeera ku makya okukola emikolo, okwagala okuleeta babba baabwe, okwagala okuleeta bakyala baabwe, naye nga tolina woleeta bbaawo. Togenda kumuleeta ku mukolo ng'omukolo gugenda kubeera ku muzigo. Kyova olaba abasinga bateeka bamaama baabwe, bateeka bataata baabwe ne bagenda mu zi gardens. Kya buswavu. Genda mu gardens kubanga abagenyi bo bangi, so togenda mu gardens kubanga ewamwe wakuswaza. Genda mu gardens nga gyotegekedde omukolo kubanga abagenyi olina bangi, naye togenda mu gardens kubanga ewaka toyinaayo. Bwe mubanga mwakulira mu muzigo nga ne nnyoko paka kati ali mu muzigo, nga ne kitaawo paka kati ali mu muzigo, bwe mubanga mwakulira mu nnyumba ya ttaka nga paka kati nnyoko ali mu nnyumba ya ttaka, nga kitaawo ali mu nnyumba ya ttaka, nkwegayiridde kola nnyo ebyafaayo bitandikire ku ggwe. Ffe kitaffe abasinga kye mugamba, taata yafa tukyali, yatuleka mu nnyumba ya ttaka, yabaleka mu nnyumba ya ttaka, kyeyaleka abategeezezza nti mukole nnyo mugyewo ennyumba eno ey'ettaka, mutekewo ennyumba ey'amatoffaali n'amabaati. Abamu background zaffe ze zituyambye nga tuyita mu kuzikyawa. Abantu bangi tebatuusewo bali kubanga baasoma n'abaana b'abagagga. Abantu bangi tebatuusewo bali kubanga baasoma n'abaana b'abakungu. Abantu bangi tebatuusewo bali kubanga bafuna connections ennungi, nedda. Batuusewo bali kubanga baakyawa ebyafaayo byabwe ebinafu. Background kijyoyimiriddeko. Bw'ebanga ggwe olina okukola ennyo kubanga bakubanja, bagenda kubuuza nti ebintu kitaawo bye yaleka byalagawa, ebintu bajjajja mu bye baaleka byalagawa. Mu kaseera kano olwana okulaba nga mutunda buli kye muyina ewaka, mugamba taata akayumba ke yaleka katini katukatunde tugabane ssente, naye ye yamala kutundawo ogulawo we mwagala okutunda. Ebigambo byonna bye twogera eby'obusika, ebigambo by'ani asikiddaani, ebigambo by'ani atwala eby'obugagga bino, toyina kubanga ebirowoozo byo ku myaka 25 okudda waggulu olowooleza mu bintu bya kitaawo okubitunda. Wandibadde olowooleza mu bintu bya kitaawo okubikuuma. Amakampuni ge twegomba amanene ga Walmart gani gatambudde generations and generations and generations, n'osanga nga bagamba nti Honda yafadda,
nosanga nga bagamba nti Yamaha yafadda naye wano abaana abasinga kitammwe bwafa nga abadde ne kampuni nga mugamba bitulemye okuddukanya biganya okuddukanya tubitunde ne mubulamu omwana omugezigezi agamba nti mubanga mwagala kutunda kambawe sente nze mbisigaze lwaki mukeera ku makya famire yonna kye mugamba nti yatusala mukeere ku makya mwagala okutunda ekibanja n'ennyumba eya kitammwe kubanga tekabamala kati taata yatuleka abantu 8 otyo ngeza bugeza yatuleka 8 natulekera yika yettaka emu kati yika tunagigabana tutya abantu 8 tutunde tuve wano mulina okubeeramu omugezi omwe agamba nti kaakati mugamba kutunda taata wano we yatukuliza ennyumba gye twagala otunda n'ekibanja kyako biri mu sente mmeka nti bukadde 2 kulina okubaako omugezi anoonya obukadde 2 abo bawe mugende mugabane yasigaza ebintu bino tukkiriza nti famire tezisobola kwatagana tukkiriza nti oluusi ebyobugagga bibaawulayawula naye kasita owulira nti waliwo embeera yatutunde tugabane gwe omu bagule osobole okusigaza ebintu bya kitammwe toyina kunoonyereza biki byogenda okusikira ku kitaawo toyina kunoonyereza biki byogenda okusikira ku nnyoko taata yatulekera tuli ku maali ya taata gye tulya kitammwe yalyanga yaani emaali ya kitammwe bwe munaagimalawo mugenda kudda kuyajjajja omwana kyabuwe munnyokeera ku makya n'ogenda ebukojja okayanira ebintu nnyoko bye yasikira maama wange gye baamuzaalira kitaabwe bwe yafa yabalekera ettaka ddene tuyina okukola ekintu eki ffe tuli bwana bwa mbaata oyina okwekolerera gwe kennyini obulamu butandikire ku gwe all the time noonya butya bw'otandika obulamu buli kaseera totunulira ni yali azimba ennyumba y'amabaati mu famire yammwe gwe agenda ogitandika buli kaseera buli mwana ali mu famire anoonye kusaawo byafaayo nti nze nasooka okuzimba ennyumba eyamwamba mu famire buli mwana anoonye kusaawo byafaayo nti nze nasooka okugula emmotoka mu famire buli mwana anoonye kusaawo byafaayo nti nze nasooka okuzimba kalina mu famire kitegeeza nti musanze famire ennafu musanze ekikanda ekiri awo kati buli omu ayagala kubanga akisensera so si kitunda kijjawo weesigamye ku background ki maama waakyaliwo akayumba mwe yakuliza ak'okupangisa kati mwakyali totuula wandibadde okola nnyo omugemu ebyafaayo byaffe tekitwetaagisa kuba nti bigagga naffe okukolerera okukola ebyafaayo ebigagga kitwetaagisa kumanya ebyafaayo ne tutalimba bulamu bwaffe kubanga abasinga balimba obulamu bwabwe abasinga badduka bidduke tayagala genda wa maama we tayagala genda wa kitawe kubanga wamuswaza ne bagamba oyo gwolaba oyo mwana gwolaba oyo awo wazaalwa oyo omukungu awo wazaalwa naye nga talinnyawo ewakuswaza okulinnya oyina kukolawo wabeere nga tewakyakuswaza oyina kukolawo wabeere nga tewakyakuswaza abaana bakuswaza kubanga bakyafu n'empale zibayulikidde ku bukugunyu ate gwonekanekanye oyina kukola nnyo bambaze babeere nga tebakyakuswaza ekyo ekikuswaza tokidduka kubanga kijja kukugoberera wabula olina kukola nnyo obeere ng'osaanyawo kisaanyi tosobola kudduka kuswala olina kusaanyawo kuswala era nze ndaba abantu bangi abagamba nti tosobola kubeerawo nga tolina mikwano mu poliisi olina okuba n'emikwano mu poliisi olina okuba n'emikwano mu magye bw'ofuna obuzibu bwonna n'okuba abakujja mu nvuba tolina kunoonya mikwano gikujja mu nvuba olina kunoonya mpisa ezikwewaza okugenda mu nvuba tolina kunoonya abantu bakujja mu bizibu olina nga bonaga nti abasirikale oba bwaba ne minisita gundi okuba bukubisimu lwaki ozza emisango egikubisa abalala amasimu lwaki ozza emisango egikubisa abalala essimu oyina kuba wampisa oleme kuzza musango tulina okuyiga okuyimirirawo nga ffe with or without them we can live with or without them we can survive with or without them we can become successful jjukira gy'ovudde jjukira by'oyiseemu fumiitiriza gy'oyolekera jjukira gye wazaalibwa tunuulira w'ozza otambulira olugendo lw'ozza otambuliramu tunuulira w'oli ku lwaliro
kigenda kuyamba kinene nnyo okumanya obulamu bwo bw'olina okubutambuza. Bwe luba ng'olugendo lw'ozotambulira mu luzze lukuswaza, kitegeeza nti olina okukola ennyo okuzimba olugendo olupya. Kitegeeza nti olina okukola ennyo okussaawo embeera empya gy'ogamba nti kati eno tekyanswaza nedda. Buli omu gy'oli na buli omu ky'okola kikole ng'okikola okusaanyawo ebyafaayo ebikuswaza. Buli omu gy'oli na buli omu ky'okola kikole ng'okikola okusaanyawo ebyafaayo ebinafu. Buli omu gy'oli na buli omu ky'okola kikole ng'okikola okusaanyawo ebyo byonna by'ogamba nti bino sandyagadde bamanye nti byange, sandyagadde bamanye nti oye maama wange, sandyagadde bamanye nti oye taata wange. Todduka kitaawo kubanga atamira nagwa ku kkubo, noonya eddagala erijja kitaawo ku mwenge. Todduka maama wo kubanga ali mu kayumba ka ttaka, noonya ssente ogye maama wo mu kayumba k'ettaka. Tuzuukuke. Kibagamba nti ffe twazimbibwa background yaffe tekitegeeza nti background yali ngagga. Ffe twazimbibwa tusobola okuba nga tulina background y'essomero ng'etuyamba kubanga twatunuulira abaana be twasomanga nabo bonna nga temuli agenda kugamba nti lugonvu kutte ku mukono ne mmanya nti kati ndi kaana kambata nyina kwerwanako nzekka. Abangi gye banyumiza emboozi nti kati bwe namaliriza ne nkubira gundi essimu gundi najja naŋŋamba gundi ffe tetubimanyi. Kitegeeza nti ffe twayiga ekintu kimu kwebeereramu, twayiga ekintu kimu kwerandiza, twayiga ekintu kimu kwefaako, twayiga ekintu kimu kwerumirirwa. Omunaku alina kulumirirwa munaku munne. Y'ensonga lwaki ffe abamu bw'olaba omuntu akyali mu kkubo ly'ozooyitamu, bw'olaba omuntu adoba nga bwe wadoba emyaka 3 emabega, kyekukwatako ne weebuuza nti nsobola kumuyamba ntya. Naye abawumbatuutu bangi bw'alaba omuntu ali mu mbeera gye yayitamu tayagala namutegeera. Nze mpulira essanyu okuŋŋamba nti ova Busubi Kyamaganda, mpulira essanyu okuŋŋamba nti ova mu Lwengo kubanga nzijukira obulamu obwo. Nze buli muntu aŋŋamba nti ava Masaka ne mugamba nti weri mu kyalo nti oh my God, nkugamba nti ogenda kubeera muwanguzi. Tetukyawa byalo byaffe, tetukyawa famire zaffe, tetukyawa bazadde baffe, tetukyawa byafaayo byaffe. Tukolerere ebyafaayo ebyo ebinafu tubijjewo, tuzimbewo ebyafaayo ebirungi. Golowooza maama wo ne kitaawo tebasobola kuyingira mu byafaayo? Golowooza famire yammwe tesobola kuyingira mu byafaayo nga bagamba nti yo famire gye walaba abaana abo nga baabonaabona naye bazimbidde kitaabwe ennyumba gali kwoleka, bazimbidde maama waabwe ennyumba gali kwoleka. Bye tusaba Mukama atukozese naye tetugenda kukyawa bazadde baffe. Okitegeera? Tosobola kukyawa muzaddewo, tosobola kusaanyaawo bulamu bw'obutuufu. Obulamu bw'obutuufu ensi yino bumanya. Obulamu bw'obutuufu tosobola bukweka, obulamu bw'obutuufu tosobola buziba nedda. Abantu bangi mbalaba tayagala namugamba nti oye maama wo, tayagala namugamba nti oye kitaawo kubanga tategeerekeka. Obuzibu buli ku ggwe. Yafuba nakukuza, ayinza n'okubanga ensimbi ezandimuyambye mumuweerera gwe wazitwala. Otuuse gy'otuuka toyagala kulaga nti oye nnyoko, otuuse gy'otuuka toyagala kulaga nti oye kitaawo, otuuse gy'otuuka toyagala kulaga nti abo bafamire bo olaba nti wamala naye wayita mu mikono gyabwe. Ti omuzadde taagulwa ne bw'aba wamali buyoyo gw'olina geemakulago, tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mu banno gw'ate olijjawo omulungi gw'otaafune mu dduuka. Maama wo mwagale, taata wo mwagale, abantu bo baagale. Baba nga bali mu mbeera ekuswaza, gwe kennyini oswala, kola nnyo gyewo okuswalako, so si todduka kuswala kubanga tebadduka kuswala. Era ensi eri kumanya oyo gw'olaba ali Kololo naye mu kyalo gye yava taata we ennyumba emugwira. Tekikola makulu. Tojja kutulima nti wasomera Namagunga, tojja tulima nti wasomera Naggalama, Nabisunsa. Yogera gy'ova. Bwe waba nga wasomooza okole ebyafaayo nti nze gwe mulaba nasomera mu ssomero nga tutuula mu miti naye kati Mukama nsobozesezza okuzimba essomero. Nze gwe mulaba nakulira mu nnyumba ya ttaka nga tusula mu nnyumba ya luumu emu, taata n'asula wali n'ensula wano wali nga waliwo obukopo, ne maama n'asula wali nga tuli mu nnyumba luumu emu, naye mulabe Mukama byankoledde.
abantu bangi mulimba ebyafaayo byammwe naye ebyafaayo tosobola birimba ensi ejja kukumanya. Tosobola kulimba kituufu kyoli ensi ejja kutegeera, ensi ejja kumanya. Buli wolaba nga waliwo akantu akatakuswaza tokadduka, kakolerere bukolerezi okajjewo. Kola bukozi okajjewo, obulamu bugenda kwangwira. Muganda wange, leero Lwakutaano njagala weefumiitirize. Jjukira ennyumba gye mwakuliramu, jjukira obulamu bwe mwakuliramu, ofunye ku ssente Mukama wakuwadde omukisa. Bw'obanga ye life gye walekamu bazadde bo nga gw'oli ku bikyepero olya, zuukuka enkya Lwamukaaga gendako mu kyalo. Zuukuka enkya Lwamukaaga gendako olabe bazadde bo. Mukubire kasimu olwaleero mubuuze nti maama oli otya. Mukubire kasimu mubuuze taata oli otya, togenda kufunayo muzadde mulala. Bw'akulojjera ennaku tomujja ku ssimu. Tomujja ku ssimu. Mugambe maama nsabira nterere nkuzimbire. Maama nsabira nterere nkulabirire. Taata nsabira nterere nkuzimbire. Ye life egenda tutambuza. Nga tetwerabidde byafaayo byaffe. Tokyawa byafaayo binafu. Abantu bo baagale. Kkiriza ky'oyitamu, kkiriza kye bayitamu, kkiriza kye wakuliramu. Ne bw'onaazimba ennyumba gali kwoleka, abantu bajja kubuuza naye oyo mwana waani. Gwe kennyini osobola okuzimba ekitiibwa kya kitaawo. Kitaawo asobola obutakuwa linnya nti ndi mutabani wa gundi, naye gwe n'okola erinnya naga nti oyo gw'olaba ye maama wa Lugonvu. Oluusi nga maama teyasobola kumpa linnya kugamba nti nze ndi mutabani wa Jetulida Nabachwa nga bakubuuza owaawa. Naye kati obaga nti oye maama wa Lugonvu, owa Lugonvizisyo nti tolowooza nti bazadde bwe balina okuwa obuvumu n'omusingi, naawe osobola okuddiza abazadde b'omusingi. Osobola okuwa abazadde b'ekitiibwa kye batasobola kuwa kubanga tebasobola busobozi, si nti tebaayagala. Lwaki tokubira ku muzadde w'essimu? Lwaki tomunoonyaako? Lwaki tomubuuza nti onaalya ki enkya? Ebisinga obiridde. Mbalaba mubeera mu ziserefi, mubeera mu zi wifi, mubiyita mutya, gundi Snapchat, mubeera mu TikTok. Obulamu bulungi bwe mulimu, naye ne bazadde bammwe bali mu bulamu bulungi. Obulamu bulungi bwe mulimu, naye n'abantu bammwe mubajjukira. Oli otya emmere n'ekukka, oli otya ennyama n'ekukka, n'osika ekifi ky'enkoko n'okiteeka eno, naye n'oteekayo ekifi ky'enkoko n'oyabuluza, n'olya, n'ogamba mitima gyakaluba, tetuyina bitengo, tusaasaanya, bulamu bwa kiseera. Bwa kiseera. Naye maama we yalidde ekkanyama, taata we yalidde ekkanyama. Ng'emmere bw'etasobola kukka ng'abaana bo tebalidde, n'otula ku lusaniya lw'embizzi n'olulya n'olumalawo nga maama wo tagiridde, nga kitaawo tagiridde, ng'abaana bo tebagiridde, n'onywa buli kimu n'olya buli kimu n'okyafiisa n'oddugaza emmeeza n'okuba endere n'ozina amazina, ssente twakola, ssente mwakola, naye abantu bo bazeeyagaliddemu bazadde bo. Bye bataakuwa bikuwe, bibawe. Temwalyanga nnyama buli kaseera, kati akanyama okalya, naye ne bazadde kabaweeko kubanga si nti baakaliranga ku bbucya. Tekaaliwo. Ndaba yakwata essimu akubira muzadde we. Ne bw'omubuuzaako bubuuza, muloopere nti maama, taata, embeera tetambula bulungi naye nsaba onsabireko. Bano abantu be mugamba okubasabirako basanyuka nga muyina ebizibu. Abantu be mugamba okubasabirako si basanyufu nammwe. Nga wakafuna obuwanguzi bwonna wandisoose nga kkubira muzadde we n'omugamba nti maama, taata, kino kyentuuseeko, naye ddala ffe baanize ebigambo binnyumira. Buli kye mutaafuuka ng'okifuuse kiroopere muzadde wo, kubanga tekifuuka kubanga teyayagala kifuuka. Mukama bwe yagera, naye Mukama akwanukuddewo abantu b'essanyu, teweerabira gy'ovudde. Okulya onywa, okulya olya, okunywa onywa, ebirungi obikoze, buli kimu oli mu bulamu obweyagaza, naye teweerabira bantu bo, teweerabira gy'ovudde, teweerabira by'oyiseemu. Bwe weerabira olugendo lwo lw'otambuliddemu kigenda kukumenya, obulamu bugenda kutuuka nga gwalowooza nti odduka kuswala.
bazadde bo kwe balimu ate nga gwe kennyini oswala. Tosobola tumatiza nti oli mu Kampala ojooga. Tosobola tumatiza nti oli mu Kampala olina buli kimu naye nga mu kyalo gye wasuula bazadde bo basula mu nkukuuzi. Ozimbye bangalo. Bw'osereka ennyumba ey'amabaati ebisatu, serekerayo nnyo kuba kitawo ennyumba ey'amabaati asatu. Bw'olya kilo 10 ez'ennyama, bazadde baweeyo kilo 1 ey'ennyama. Obulamu bugenda kwanguyira. Emikisa gyonna tegiva mu bantu betuyita mikwano gyaffe. Kubanga tetumanyi mikwano gyaffe batuufu, naye Mukama yatuyamba ne tumanya bazadde baffe abatuufu, ne tumanya abantu baffe abatuufu. Obulamu bwaffe bukolebwa background yaffe. Family background. Wadenga nafu. Kyawe eyo family background yennafu. Ng'okola bukozi so singa ogidduka oteekewo ebipya batuuke n'okugamba nti abaana be mulaba baakulira mu ssubi, oyo gw'olaba baali banaku, oyo gw'olaba tebalina ke baalina, naye Mukama abaana okudaba ennyumba gy'azimbidde bazadde be. Mukama abawa omukisa, omwana oyo amuwa omukisa. Ze ssaala ze tufuna. Era ffenna tusabye Mukama atuyamba okolera bazadde baffe bye bataasobola tukolera. Obulamu bugenda twanguyira. Lwaki sibasibulira wano nga twefumiitiriza? Oyinza okuba ng'ebyafaayo bye tebiri ku ssomero nti wakulira mu ssomero, wasomera mu ssomero gagga, wasoma ne ba obis ne ba ogiza abagagga nti bagenda kukwata ku mukono, naye obwo bwe balaba ng'obunafu g'obalaba ng'amaanyi go gakuzimbe, gakwongera obuvumu, gakwongera amaanyi okuba ng'osobola okukola ennyo okutuuka gy'oyagala okulaga. Wasomera mu ssomero ng'omusomesa ow'amaanyi avuga kagaali, kola nnyo ddeyoko n'emmotoka ozimbeyoko ekizimbe ekimu ekinene okizimbira abayizi. Bajja kusanyuka, bajja kusabira omukisa era ojja gufuna. Mikwano gyange, tusobola obbikola, tusobola obbituukiriza. Nze gamba nti kisoboka. Kisoboka. Singa tetudduka background yaffe ennafu ne tulwanyisa mirwanyiso gijjawo, nga tugirwanyisa gijjawo, tuzimbewo ey'amaanyi era ey'obuvumu. Yenze Ssentongo Frederick Lugonvu nkugamba kimu, obulamu bwe wazaalibwamu si bw'ogenda okufiiramu, obulamu bw'okuliddemu si bw'ogenda okufiiramu, obulamu bw'olimu ku lwaliro si bw'ogenda okufiiramu. Singa osalawo okunoonya obulamu bw'oyagala okufiiramu ogenda bufuna. Ebirala byonna bye wakuliramu, obunafu bwe wakuliramu bwonna n'ebiki ebisoomooza, bikkirize nti ebyo byali bikuteekateeka okutuusa w'oli ku lwaliro ne gy'olina okuba ng'olaga. Mbagaliza birungi byereere.